Long time, Junior. Hey. Junior walia. Tunulia mu face Junior. Did you? Why is the girl saying long time, Junior? Junior. I'm so careful. Mani bano bafolo bansobera Junior. Bagale byononese. All of you want to feed boys dormitory. What do you do for a living? Mwabakazi mwe mubonyabonyeza abasajja. Mutu bonyabonyeza mwagala jenda ya feveewo mutufukide ekizibu. Olabe tebakoze ya. Olabe tebakoze. Ekirungi nina abaana Junior nze sina kye manja Katonda nina abaana. Sina kye mubanja. Kanjira mbera single. Let me die single Junior. These women are not easy. They don't like our gender. They don't love us. They are not easy. Obutofu. Ashi. Teba twagala wama basajja bana bakazi batwagala. Ku bintu byose ibona bakumawulire Junior bana bakazi batwagala. Bali dibe batwagaddeko. Eddi. Ate gwe tebakuyisaamu kyokka wabali ya mirembe ne bakufuukira ekizibu. Ate nina gwe nakwatako ku bonna. Nina gwe nakwatako. Anje engeri gye mwankomera ni oyinza ogana kwesa gwa bulisa maanyi. Be baagala obalye ne bakufuukira. Bana abakalu. Junior, chobola banjagala osoko ozaleke Rwanda bana bakazi ba Uganda soko baleke zalaka Rwanda Kenya soka wesonyuma bakala ba Uganda bana. Soka wesonywe ka bakazi ba Uganda nze nkubuliranga muganda wo oleda ina abaana. Soka wesonywe ka bakazi ba Uganda. Era ezazi banjagala tulekeyo omwana ozaleyo. Muzale mu kikyotala. Ezazi be wali ebyane bitanzania tekimanyi luzungu kyogera luna Kenya luzima Luswahili. Bo bakoze batya bafene mimo gyabwe bandeke. Junior ndi mukowu muganda wange. My brothers have seen a lot of things. Ndi mukowu bandeke. Inze sina chema kati Junior nze manja achi. I have kids. Chiche manja kati nina kuwagira gozaleo njagala soka kulabiranga muganda osoko zale Tanzania. Bana bakazi ba Uganda baleke bakambwemu. Ate kwe kamale soko zale mwalo mukyotale Tanzania tujja mu kunonyeza natandisa dokwogerezaganya n'abawala be Tanzania kunonyezamu ajati omuto 20 years. Basukwa badai n'ekikazi kye yanfunidde nga kisava Kinyarwanda ne Shalom ne kanzale alindeko katusoke Tanzania kanzale Rwanda. Ate banyana bazale byane birungi Junior. Haji najati eyo story yansobedde kwa haji yayogeza amazima oba hajati byanamyo tegeera mbo haji mbo ate yali akwata muwalawe ate byagenzo zuka mbo hajati alabika alimba bagala kubba mbo ate byabugagga bya ane mutuufu byansobedde ebintu byabwe. My brother byabaka muwulirize nnyo gwata nabakuzaala obanga olowooza okuzaala nga Junior ono weegendereza omuntu gw'ozaalamu. Nze nkibagambye weetegereze nnyo omuntu gw'ozaalamu. Leka omulimu oguleme kuwaga. Bana abakazi not everyone deserves to be a mother. Not all of them are understanding. Nze njogeranga chairman wa boys dormitory ninakuwolereza basajja. Ndi chairman wa boys dormitory. Basajja banange atana bakuzaala. Wuliriza kano. Weetegereze nnyo mama w'omwana wo. Weetegereze nnyo mama w'omwana wo. Mwe ba Junior wuliriza wano gwe Junior omegerera otunula eri. Njogera nawe muganda wange. Yes. Mwetegereze nnyo bamama b'amaana bammwe. Ate gwe Junior ngenda kufira ko sigenda kukiriza nsobize nakola gozikole. Nyena making sure nti omukazi gwa agendo zalo mwana wa sooka. Nga factory waggulu ekola bulungi. True. Okitegera Junior? Yes. Era katusooka tukufunira omwalo omunyarwanda oba tukufunire ku bano ba first daughters abe Rwanda. Ya ina bameka inomu ene yatuseera yatuzala omwana omwalo omwe. Mukulembeze we Rwanda nembe. Wali Junior mbadde nkwagaliza first daughter be Rwanda.
Oweyo nga mukambwe. Now you are finding chichi chateka ku meza. The fact that you are already Tamale's girlfriend is enough for you to know. Gomanyeto tekikugatako kuba nti oli mukazi wa Tamale. Use the social capital around you and your man. But ngatuvude kwa Junior is a guy who is supportive and is very bright, by the way, very very bright. Goleta chi ku meza ngojeko muomya. Anti muoma mwanzo mwana wokuwala kyensinga okuleta ku meza. Muomya kwa singoleta ku meza gwe tukugobye. Ate manyoke nakugamba ndeta ideas ezimwongera ku business bichi ne mu supporting morale oleta muomya gowa muomya tukugobye. Gendo wekawe salama. Tetujja kuwa mwana waffe. Gendo wabe salama tumbani. Gowa muomya tetujja kuwa mwana waffe. Aise kase kwetadde mu kiri wano. Tamale bude batumutadde mu tumuwegwe oleta muomya on the table. Kweke nyini kwa ino kwebuze ekibuzo. Obude batutadde mu Junior obumanyi. Overi mundeta muomya. Amazigo gatwale kilo walala. Ndeta omulala omuwala tuwulire byayogera. Kasoka togera wala. Oyaja ati ogamba otya. Wanyi. Tukuwe Junior onomusobola aja ati. Naye tasiramuka. Tasiramuka. Tukanya aja ati Junior tasiramuka. It is okay. Mulina omuzo okusiramula abaana wano by force tasiramuka. Asigala ye Mirundi Jr. Tobufuula Kalimu, simanya Mirundi Kalimu. Lindamu ajati, lindamu ajati ekinu okutte kyaki. Tubadde osikula bikimamu. Mabine kufumba. Mabine mfumba. Kali Junior. Junior. Ajati huyu atalabikanga omanyi wadde yagala muntu akulabirira. Ajati alabikanga ajja okulabirira. Mubuze ebibuzo angala bikobukambwe tankube. Akujukiza mutasha. Akujukiza mutasha kakubira. Wabula tasha tetuli kusonyiwa okuba omwana wa bendi. Ajati alabika obukambwe. Senaga ndakunkuba. Nedda. Junior, otidde ajati kubanga otidde osiramuka. Andi abawala basinga gamba muna I would have loved but edini. Ono golese erinnya lye mad woman. Junior ono omusobola ono mad woman kama. Erinnya lyo kali gamba ye mad woman Junior. Ono omusobola. Mad woman. Sote kanyo ku kamera teri maso bulungi Junior akulabe face. Oyagala kwebuzaabuza. Dake mabega. Webale utesiga kizigo. Oliko original. Junior no mana aliko original si wa kizigo. Omma webale Bruno. Junior wetegereza ki? Oli mose kinyabo. Tibu Dubai. Aba Dubai toyagala. Gotwanti nawe ali mu bed space gwe. My brother, what tunja gaza. Takuteeka mu ddungu. Leeta omulala tulabe. Kaza ali mu bed space balimu abawala 8. Leeta omulala tulabe. Adaye. Mad Pig ono omusomi. Junior omukazi kasaye tuma Mad Pig manye uwa agenda kukuba kiboko. Mad Pig. Ona sa Mad Pig Junior. Ono sobola okufumba ne Mad Pig. Oli mukazi oli musajja. Mad Pig musajja. Mumbavu wakafabewa mu Mad Pig. Bimakanika bya wali mundeba. Ne Junior. Omuntu agenda ku social media yeyita Mad Pig. Mara byana mwe muri bisirwe mu Mad mwe nse Mad Pig ndi muka. Nsabula. Kati Mad Pig ajamu comment section na akuvuma. Noga ne kino who is this idiot? Ogero kebera le Mad Pig. Leeta omulala Junior nseke. Banage. Kino kika. Tuli wano tunonya mukyala Mirundi. Tosabera nnyo kamera ddako ali ku mabbali katono. Aja ati salama aleikum. Ya ali sauti. Salamu. Aja ati ono ovaddi ku kyeyo. Wakati ono sobola okufumba aja ati gwe.
Ngoche eyo kikyakuuba. Junior yeetaaga mukazi. Ine ensonyi Junior tojja kisobola. Kya nsonyi. No, I don't. There is no camera. Aja tuyogera Luzungu. Should we speak English? How are you? I'm good, how are you? You okay? What's your name, dear? Ajat Mariam. Ajat Mariam. Salam alaikum, Mariam. Alaikum salam. You want this boy? I want to give him to you. He's my brother. Aja toloza taduse. Dunia bakyala bo bewalese aja tisoko omwesonyiwe. Junior nakugamba live yo. Erika abantu era balinga gwe bakyakala muko. Obaddeyo ne Mad Pig, Ajati Mariam, Mad Woman. Leta yo mulala tulabe. Leta yo mulala. Leta yo mulala my brother. Leta yo mulala. Gwe atona. Leta yo mulala. Ah, my brother. Obedde otwala buli omuntu watute Mad Pig. Otwala Mad Woman. Ono mundekere. How are you last born? Ata avude mu video last born. How are you last born? Oli otyanga toyogera mukwano. Yogera when Jenny. Oyogera lulimi Kiruganda, Luzungu, what language do you understand most? Byonna gwe yogera lw'oyagala. Oli ku business ndinga lwamba oli mu office. Era ndi ku mulimu. Kiki kyo business ye eri ki mukwano? Ya bidongo. Aho tujja kwatagana Junior webidongo muleke. Bibi ebidongo oba bya bosi wo? Bya bosi wange. Bya bosi wo? Ya. Oyina emyaka emeka mukwano? 25. 25 bambi kito. Kati oyagala nkuwetta amala oba oyagala nze kenyini akusabye? Oyagala kumpa ni mwenna. Asalawo bambi. Londako. Gwe. Oyagala bya thirisamu londako. Bya thirisamu bijja babizi. Tafe tetujja bikiza we are brothers ne Junior. Londako. Olemereddwa okulonda ku balenzi b'enkima. Otweyagaliza ffenna abula abakazi beeyagaliza Junior omuwulidde. You want to take up young handsome men. Nasibonyo oganya okulondako. Junior leto omulala Nasibonyo alemeddwa okulonda. Kirungi bambi. Okiraba? Kiri sweet bambi. Bambi kiri okay. Kina face eringa enaazibwa amata. Bayi mwe. Kale bayi alesi kibuza business yakyo gye eri oba eriwa. Nzije nkyaleyo mpangisa ebidongo. Tuyina gundi birthday ya Junior. Nzije ddi mpangisa ebidongo. Oyagalira wonna. Ndagira business ya mwerinzi njagala kupangisa bidongo. Mukono mu tawuni. Abakazi be mukono mbatya. Mugiye ko Junior ajjako. Abakazi be mukono mbatya. Gomuli abakazi wa mukono sokoleke. Abakazi be mukono mbatya. Balinga bakyala bezirowe. Ndeto omulala Junior. Oyagala abakazi kambi mukono. How are you, Infinity? Can you be audible? We want to hear you. How are you? Okay, how are you? How old are you? Because I don't want my brother Junior to be in defilement cases. How old are you? I'm 23. 23. Bambi. Junior, naba followers abato bambi. Ne waliwo live je naliko nga baleta bakyenda mu 1964. Nga be bajja ku live. So, do you think Junior can be a good husband? I don't know. Why don't you know? According to how you see him when you keep following him, do you think he can be a good husband? Maybe I must understand him. You want to first understand Junior? Are you shy? You a shy person? Junior, mugamba ki omwana Infinity? Enacho mugamba yo?
Lero Junior ajibidwa. Payo obulala tubabuuzeeko bafaali bonna abawala. Lero ojja kufeeseko. Infinity alina ekisa kimanyi. Aze mu video. Junior nga kirungi. Oli mutya? Ng'oli kiwala kirungi. Thank you. Junior okoze otya? Camila, how are you? If you, I wanted to see when you have stood up. Ngoyimiridde. Because now the face is like this. Now I want to see when you have stood up. How do you look? Tomorrow. Ate tomorrow tunabeera ku live naawe Camila. Leka nawe tulabe. Just stand up a little bit. Just for 2 seconds. Just stand up. We want to see something. Camila, come on, don't be shy. Camila. Camila no. Nali mukuyimirira. Katulida ndayo ayimirira. Nsaba kunzijako bambi. Bapuuzizaako. Osaba kutujjako. Camila atidde. Ebyannyaki bireese obuzibu. Oh, bambi. Your eyes are sick. Are you short-sighted or long-sighted? Short. Short. Yeah. What's your name, dear? You're called, I'm seeing Rennie. Is that your real name? Irene. Irene. I know. Irene, how old are you? I'm 21. You're 21. Yeah. And my brother Junior is also young. Junior is a very young boy. He's 26. Oh. Yeah. Okay, that's cool. How are you, Junior? Junior bakubuuza. How are you, dear? I'm okay. How are you? So, Irene, do you know how to cook? Yes, I do. I know everything. Do you have money? Yes, I have some money. Enough for me. Junior wants enough for you and him. And him? Maybe we shall share. No, bambi. Junior bambi chini eki. So chiwulidde. Chigaye mujja sharinga sente zaakyo. Bambi. She's the figure. The face is... Irene, can you stand up a little bit? Dear Lord. Just stand up, don't worry. You leave these people. Me, I know you have nyash. Or even if nyash is not there, I know that you're not a skinny girl. Mine is not with the skinny. Okay, I have nyash. Okay, you can go on my profile. We check there everything. You mean your profile? Just a minute. I'm naked. I can't stand up. Come on, guys. Naked where? I can see you're dressed up. Where are you naked? You're lying. I'm not dressed up. Come on. You're lying. What is that? This is just a bra. It's just a bob tube. I ain't dressed up. Put a wrap around yourself and then you stand up and we see how you're looking, man. We want a 360 because now you've said the face is good. You're young. You've said you'll share your money with Junior. So we want to see the 360. Oh my gosh. Yeah. So you are naked. I said it. Oh, I know you can. I'm naked, just know. And if I stand up, then you're gonna see everything, which isn't good. Can you wrap yourself with like a bed sheet or a wrap or anything so that you stand and we see the figure when you're standing? Sorry. Maybe next time better. Bye, guys. Okay. No, chibadde mu bra naye nga ebbeere ndirabako like nga banange lwakuba essimu yakyo kibadde essimu ebadde teraga bulungi kireka kinya Tecno Spark kinyabo. The phone wasn't good naye nga gwe leeta in the box me leetayo omulala tulabe. Oli ku ssomero wa? Oli ku ssomero ki? Pavini, oli ku ssomero ki? Pavin. International School of Nursing. International School of Nursing. How old are you, Pavin? How old are you? I'm 20. You are 20. Junior, 20 ayita. Kaba defilement 20. Mwana wa ssomero tumulekenze sina kagenda luzira. Nange sagala bana ba ssomero oleeta ndaga muntu first. Leeta abakazi abakulu. Tuli ku live ya Junior.
owulire tuli kumulama bwa kunoonya mukyala wa Junior ate weetadde mu mpaka z'abakyala ba Junior vaamu oba tolinoonya vaamu mpaka toweereza request Junior leeta omulala bale tujja kuvuma obusungu bwe tulina bungi leero. Long time Junior. Hey. Junior walya ntunulia mu face Junior did you why is the girl saying long time Junior tusoke ajja kwonona live. Junior walya oba tewalya kiddemu ekibuuzo Junior walya tamale you ate did you chew Ajja kwonona live tudde ku did you chew ekibuuzo kiri did you chew kandete kubalala kandete abalala ojja kuleeta nno ba ex boyo none live zeekubu ayo gyoli nkufulidde omukazi omubazi ate mulungi ate alabika alina n'ennyaki according to her body gundi waggulu awo alabika ali body butilicious si kyekyowa mad boss lady. Okay, the boss lady, how are you? Ani bweyagala kafumisi yani mwe Junior wafuna deli nyedala gwe kafumisi ani kafumisi anti ani kafumisi yogera amanya linya jani lya kafumisi Njagala oli bawa Sara oba Sara oba biki bawa Sara yani Nabula bannange Anonya kafumisi leetayo mukazi tumweziru ye wangulire njagala osirike muwedda kike mwakukwane njagala balaga nti abasajja benakuza tebamanyi kukwana ziru tandika. I don't know, how are you? Fine, how are you? I'm Zil. I'm from Tebe Road. Where are you from? Zana. Like, can I get your details or your number so that we can hook up or hang up? Like, if I inbox you, will I get the number and we continue? Okay. So we did that. Now this is what they call the boys dormitory. You know me too agala wamaziru webale. No lokola bakiri kibiya kise baby olide oli mukufu. Omwana bwakwanya omuwala. Siri yes hours no. Jakuni kumengeza paka yonada. Oli luddawa madam. Oli luddawa. Wanje? Oli luddawa. Ndi Dubai. Kati ziru Nuru huyo tukufunidde omwana genda mu inbox ya Nuru muogerezeganye. We are going to connect everyone in the boys dormitory. Yes. Twaza connecting abantu. Ebisigadde byammwe mugende mukyekule. Tubatadde. Omanye Junior, I like how we are connecting people in the boys dormitory. We are connecting men bagende bave ku lujja bagende baveeko.